Kangende mungamveri. Abo bamaze kubefaananyi nga tuli bazzi wali tuyimiridde wakati. Jamuje tuyimirire wakati wenyini wali nga tukube ebifaananyi. Onoonya kuntwaza. Matumbwe. Naye mubaka waliwo ekigambo kyabwe bakalira mukasa yatunyonyola alina kuleti alina kuze masamba alina kisiki munamba netunulira Matumbwe ekigambo ekyo banne mutuuse nagezaako munyonyola ne mugamba mu disitulikiti ya Mukono Mbaka bobadde ng'oyogera waliwo ekintu kizza endabira ddala ng'ewafuna kugenda kufikka ku masannyalaze bw'ogambye nti wonna gaawedde gapima gapimiddwa mu bbanga oba gapimwa gatya Abaye abamawule baliwa tusigale nga tukusima naye mu nkola y'emu olukiiko kyasembezaayo ne mukubaka lwa mukasa naawe waliwo nga ngezako kunyonyola Matumbwe Sentebe bwe banayitanga olukiiko bamanye nti Asimbwa ye yalemeseza wano amasannyalaze okukola ki okutuukawo kubanga yagaana ekikono ky'amasannyalaze okubeera mu kibanja kye kubanga waliwo agasasulwa gavugula bwonna waawedde okupima bonna pima yonna lipooti ngenda gireetera abasentebe b'amagombolola buli omu abeere ne pulaani y'egombolola ye nga bwe gagenda okukola ki bwe batugamba nti no tugenda kuwaako kitundu weekiti ssentebe wamwe w'egombolola kyakutegeezanga ekitundu no amasannyalaze gajja mu kitundu bwekiti n'olwensonga ekitumiikirize nga mwe bagenda lipooti yakoze eki lipooti yawedde basentebe bajja kujja omwongera okubategeeza omujja okumanyiranga nti bagenda kuengejinga abasentebe beero siwana sokoddayo yenyini agyekolereko atekisike nene Kasawo omuteesa owokusatu wuuno agenda kuteesa ate ekirungi mukyala. Agakoze eki kati tuwulirize ekireezeewo nalemba okuteesa tulabe ekitugasa ffe ng'abantu kati mbadde mbasaba tubeere bakkakkamu olwaleero tuwulirize Mukama abeere nammwe era y'ekkubo lyaffe lino eriwo konsani yaliwo mwami mubiru ono yasooka nankubira nga ntegeeza ku nsonga eyo ne mugamba nti nja kukola ki bwe nabadde kayini kansala nayongera nankakasa ne mugamba ngenda kukola ki era ne muwana olunaku lwe lwaddi kanziza okulabira ddala ki ekigenda mu maaso ekindeese wano kwe kutegeera
obulumi n'obuwanvu bw'ensonga eyo tegeragana nga njogera ebikwatagana n'omugga guno ekisooka wakati abantu basatu ekyokubiri twafuna obuzibu ku mazzi agajja ge mwawulirako ago amangi okuva enakasajja bwe gati gasika ettaka lino ne galevolinga oluguudo ne gye gaava etosi lyajja ne liggalira obugoma wansi kati oluguudo ne luba nga luli ku leva emu amazzi bwe gava eno bwe gasaabala bwe gava eno bwe gasaabala ekyokubiri nti tulina obuzibu bwa meta yasika amazzi okuva ennanga ku nnimiro eyo gye yalima y'ebikajjo gye mulengera n'ajja n'agayiwa wano ate eno teyaggulayo so buli lwe gava ennanga eri gasibira wano abantu beno ne tufuna ki okudaaga ambola abantu abasinga tufunye obuzibu pikipiki z'abantu zifudde eno yeeri herese center 3 ey'enamuganga abakazi ffe bennyini abantu buli kimu kyazingana okutwala abaana mu ddwaliro waliwo obuzibu eno yeri secondary school eya namuganga abaana basanze obuzibu engatto zifudde abaana tebasoma eri amasomero amalala g'abaana abampimpi n'ennaku ezo amazzi gaali gatutte omwana omwami omunamuera kyogedda so nti ebyenfuna byennyini kubanga ffe tuli balimi era abalunzi tuyisaamu amata bayisaamu emmotoka ez'emmere ebyo byonna byakolaki byayimirira nabwekityo tukubira gavumenti omulanga etuyambe kubanga eno yeri ebyuma ebisunsula emwana eno tulinga bali ku kizinga mu bintu si kimu oluguudo masannyalaze twasigala ku kizinga ng'omulukakayini nabwekityo tusaba gavumenti wabeerawo obuyambi bwonna obusoboka batudduukire ekizibu gye tusinza okusangula okuba nti tuli ku kizinga buli kampeyini lwe zitojera eno tulaba ku byenjawulo naye wano wakati tuba mu kusafalinga kati nabwekityo kivuddemu tulaba nga tuli mu mbeera abantu babalaajana boogera kino nakiri kirungi n'ekibi naye nga gavumenti yaffe twandibadde tujagala naye etusuubirire disitulikiti batugaana oluguudo lwa disitulikiti naye tetulaba kivaayo abantu wakayiwawaawo tipa z'ettaka nga 6 ku bulungi bwansi nga abantu twesondamu ebugamba okusinziira ku Matumbwe ono tuli okwesa jona igwamu n'omukyala nakino ekibadde ono mukiraba nammwe amazzi mugalaba Bakaluba Mukasa yatugamba nti tujjeko Ssennyonga agenda tukolera wano Bakaluba Mukasa mmanyi nange mumanyi maaso ku maaso naye kino bw'anaaba takikoze bw'anaaba ayagala akalulu ak'ekisanja ekyokubiri ajja akole wano n'essaawa eno yandibadde wano abaana baffe tebakyasoma siniya secondary namuganga eno tekyavaayo baana kudde eddwaliro nze ndi mulwadde olwaziza ekiro kati okoze atuyambe ayogedde abasajja mivula ddala mbeera bwedi oyogedde bulungi ate tunakola nti Matumbwe aganye wejjemu maze okwala yongeramu myaka 4 era mwe mukuuka bwa opposition mwete mukazi n'agwamu n'esente zindala zigwamu omwo watu wabinyo kibiina kyo kyoyagala wamasebo kyekikola amakulu tetuyambera abekkuba watuula ku mutala bw'egiire mu lukakayini Matumbwe oyo ampisizza bubi nnyo nakamugwamu emirundi nga ndi musajja mulema emirimu egyange ngikolera Kasawo osobola okusololeza abaana ekyokulya naye Matumbwe n'atuuka awo gwe baatuga nti emigga tugenda kugirongoosa gyonna tubakolera enguudo mubeere bulungi naye nze nkyewuunya nnyo okufuna awo ndima oteekawo eryato lisobola okutwala omuntu n'asomoka buli lunaku tugwa omwo abantu ffe twabeerondera tebatuleetera baleetere batuuka eyo ne batandika kulya ssente tebalina kye batukoledde
butufu tugera gye tuva nga tugenda okukola okulima ne tweraliikirira entambula gye tutambula mu butufu tubeera mu mbeera mbi n'otunuulira nga weeraliikirira amazzi ebigere ogenda okutuuka nga ebigere byonna bifuuse owulidde embeera gye tuyitamu mu butuufu mbi mulimu ebinnya ogera nali ngudde namu naye banyulula bunyuluzi kati ekyokukola naffe kyatulemye kati nga bo ababaka baweerezanga batuuka okutunulira nga balaba embeera gye tuyitamu eno tebajja kulaba mbeera gye tulimu tabubi wanga fena tugenda funda n'ebigerero amazzi n'okunywa gafe nga twanya okugadda ffenna ngafe abakyala ddala abakazi mu butuufu ekkubo lino lituyisa bubi kubanga oluvannyuma mu 2018 waliwo amazzi agaava eno amayitirivu n'ennyonyi ne zijja ne zirambula paka ku lwajjali ne bagamba bagenda tuleetera ki bagenda tuleetera inula yegenda okukola ki ekkubo lino naye okuva mu myaka egyo gyonna tebakolanga kkubo mu butuufu abakyala kati tulina abakyala bali mbuto era nga nze owange kati muyisiza ndese okugenda mu ddwaliro e Kasawo era kati agenze Kasawo kati owulira gye bamututte naye nga twekolobya ndese okutuuka e Kasawo olw'ekkubo lino owulira abantu bali bubi nnyo mu kkubo lino tuli abasuubuzi tulina emmwanyi esobola okuba nti tutwala e Kasawo naye tumala ensawo emu bakujjako mutwalo mulamba okugitwalawa e Kasawo owulira transipooti kale n'olwekyo tusaba busabi gavumenti etuyambe kuba alina ekkubo lya gavumenti etuyambe tusobole okuba nga tuwona ekkubo lino ffe nga abakyala tulina obuzibu ku kkubo lino kati olunaku lwaluli waliwo omukyala eyalumwa naye ekyamazima bamwekoolobesa ewala bagenza okutuuka mu ddwaliro ng'omwana agenda namukoona ku mutima naye nga lwa kkubo lino era katono afa naye nga tusaba buyambi mutuyambe ku kkubo lino kuba lyekkubo lyetulina eryokumpi erisobola okututaasa amaavu basebe bino ebyange tusaba buyambi ku lw'amatumbu ono Matumbwe ekkubo lyetulina okumpi tukozesa omwalo golo gubadde mulungi naye ekkubo lino liryangu etugata ku lwajjali ku bulemeezi naye ekkubo lino libadde liyamba nnyo bizinesi kiki buli kimu naye singa tuyambirwawo gavumenti netukola discussion nga bamugenda okubaganya ebirowoozo ekkubo lino likoleddwa naye anti look here nawe olabyewo kati yabasalako kiki kyebasazeeko kubanga lyabo litusazeeko kubanga bizinesi zikyatambula motoka tutandise kuyita eri Kasawo naye nga bwe tugwa ku luguudo olugenda ebulemeezi tuadinga mangu nnyo egane tuyamba tulina amazzi agajja mu kitogo agajja agaveeri negajja negalevulingira ettose ekuva eri negajja negenkanakana ki n'emyalo egyo kati emyalo egyo amazzi bwe gajja agaveeri gajja negenkanakana ki ebire gakyagenda ebisaalu nga byonna bikoze eki kiba kiraga nti emyala gyaffe gino gyetaaga okugogola njagala kgenda kwogerako ne bayinginiya oba balinayo excavator kuba kati wano twetaaga okusooka okwerula bwe kiri amazzi gano gasobole okubeera nga gakola ki kubanga ekyandeesa wano kusooka okulabira ddala magezi ki ge tusobola okukozesa amazzi gano bwe gaba nga gasobola okutambula gaba egundi ebekkakanako ne tulengera kkubo erikola ki weriri so mbadde nsaba busabi kangende mu lukiiko luli e Kasawo kubanga waliwo grade ezikola ki ezikola ekkubo liri ate n'ekirala batuwadde n'emmoroka endala era zijja muno okukola amakubo nekyamanero C5 tugenda kubeera naye minisita ajja wano ku Friday ajja Kasawo ensonga zino tugenda zikola ki tugenda kuziwaayo basebo ne banyabo n'olwensonga esaba mbere bagumu eno ensonga ejja kukolwako luno oluguudo lwa gavumenti si lwa chairmanero C5 si lwaki era ne minisita ngenda mu ensonga ekiro nyingi minisita ogenda okwogera naye eno yonna mwami Katumba Wamala eno yonna akola ki amanyiyo so ensonga ngenda gitwalayo
era naye tulabe engeri gye tugenda okikola ki gye tugenda okikwasaganyamu abantu baffe tebakyalina we bakola ki tebakyalina we bayita mbadde nsaba mutuwemu ewiiki eno naye wiiki ejja ngenda kudda wano nga nina ki nga nina ansa entuufu buli mu gavumenti nti okuva mu covid sente wabaddewo budget cuts wonna mu Uganda yonna ng'era bwe muwulira gavumenti bwekuba emiranga n'olwekyo kakati gavumenti tugiriko okugigamba nti wadde mukuba omulanga naye ate abantu bano beetaaga services beetaaga amakubo gakolebwe ate gakolebwe mu bulungi kakati bagezaako okulaba nga sente zibadde mu areas nazo nga bazitunuulira kubanga weewuunye bw'obanga olina okukola amakubo mu first quarter eyatandika mu June naye nga ne second quarter naye nga sente ozireese ziggwako kwota zikaakano oba weebuuza bakaluba ne ba technical staff be bagenda kukola batya era ebyo oluusi bye bireetera n'okulooza nti oba abantu bano bali enguzi naye nga sente tetukoze eki nga tetuzifunye n'olwekyo bwe tuzifuna kitukakatako okutuula ne bannaffe aba palamenti kubanga aba palamenti bano wano we bajjira ne bawa ebirowoozo byabwe mu kakiiko kano n'okukola adjustment ate n'okugenda okwongera okutusakira n'okutegeeza abo bekikwatako nti sente ze mwatuwa zaatuuka oba tezaatuuka oba tezitumala. That's how we are going to work in Mukono district improving embeera mu service delivery and not only in roads ne mu departments zonna kubanga zonna zeetaaga services zeetaaga